Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi la Shidda Dada. Bannange mikwano gyange ab'enzikiriza endala. Muli mutya? Muli mu mbeera ki? Ye mwewulira mutya? Obulamu bugamba ki? Ono munnammwe mwana muwala. Yacakala naye ebyava mu kucakala byebyo kufuna baana batasobola. Kufuna baana bagenda mu malako mirembe. Ate ne ku budde buno akyasaba baana. Mbagala mubeereko n'ogamba nti nno oba sijja buyita mwongo. Fumiitiriza ogambe kino ekintu kyenkola kituufu yes ngenda funamu naye ani gwe ntikka ebizibu byange. Ono omwana muwala alaaja n'agamba omwana gwe yazaala nfukidde ekizibu. Omwana atabuka omutwe, omwana n'okubooga wakuyita okuzza amalusu bina n'abizza. Naye agamba akirabanga ekitono ennyo era asaba okufuna mwana mulala asobole okuzaala. Naye nga yeerabidde nti n'oyo omu gw'alina akyagaanye. Akyalemeddwa okwegayirira Katonda amugwirewo emikisa gye. Akyagaanye agenda kuzaako wakulala. Njagala muwe ku magezi nga musinziira. Bannange mikwano ng'etinnagisoma bulungi gimalayo. Dr. Christopher Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina ebizimba mu lubuto, walwala enseke. Itayo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi ey'okuteesa. Ajjanjabisa ddagala lya abo n'akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. Ono munnaffe agamba waati nkulamusiza Madamu Rashida. Amannya agange nze Namwanje Sharon. Nyina emyaka 24. Mukwano nsaba mumpe ku magezi ne lwakubadde nakola ensobi. Munnange mukwano nafuna olubuto lw'omwana wange asooka mu bulamu bwange. Ne lwakubadde nali mwenzi nnyo naye Nazaala omwana nga nnyina emyaka 17. Munnange mukwano naye omwana nfuukidde ekizibu. Omwana atabuka n'agwa eddalu n'omulaba ng'agwiridde eddala eddalu. Omwana atabuka n'abimba ejjovu. Naye byetuuseewo omwana ng'alina emyaka 3 okutandika okubiraba. Ntambuddeko baŋŋamba omwana wo ekika kyalimu kyewamuteekamu si kye kituufu, asaana omunoonyeza ekika kye. Mu butuufu mukwano simanyi kika kya mwana. Ekiseera ekyo neebakwako abasajja 5 nga mwe muli n'omwana wa kkojja wange. Kyekyanjije wa kkojja wange nenziruka nenva ewaka nga omulenzi ono ankwana ng'era neebakako. Yatuuka ekiseera n'abeera nga we namugamba nti ndi lubuto. Teyaddamu kunnyega paka kati. Embeera ebizze, nemereddwa, buli kimu kigaanye. Omwana Amazeko Emirembe. Nkoze buli kisoboka ndabe nga ntereeza obulamu bw'omwana wange kubanga ye tali mu nsobi. Nze maama we yayenda nzaali mu nsobi naye kigaanye. Nfubye nnyo okulaba nga ne waba tateredde nnyo naye ng'aleka okugwa ensimbu naye era nakyo kigaanye. Nfubye okulaba nga ndabe nga nfuna ssente mu ngalo zimpise mbuyise. Nfubye okulaba ndabe nga nfuna ku musajja ategeera teri asobola kunjagala okuggyako abayaayeyaye ne banfunisa olubuto kyennyina ti olubuto lwe banfunisa luvaamu. Mwakavaamu embuto 6 mweri ebbanga. Mukwano omwana gwe nnyina mulalu. Weeteekeko mu bigere byange ng'omwana ono gwe nnyina yekka mu bulamu. Omwana buli kaseera abeera mu ddwaliro, buli kaseera abeera nga mulalu, buli kaseera agwa ensimbu. Embeera entabuseeko. Nsaba mumpe ku magezi. Nsaba buli alina ky'alina asobola okunziruukirira. Ndabe nga ntaasa obulamu bw'omwana wange wamu nange. Ekisooka sirina we ngenda tutandikira. Ngende ngamba ani nti olubuto lwo. Ngende ngamba ani nti oyo omwana wo. Ntandika ntya mukwano. Nafuba okugendako ewa maama wange munnyonnyole ku bizibu bye mpitamu ndabe nga oba asobola okunnyamba ampe ku magezi. Wabula nagambako maama ng'abazadde bawuliriza ebizibu by'abaana. Maama yakwata jambiya nga ngoba muviira mu luggya lwe. Yaŋŋamba tali kuba ssiru. Yantamwa nga ndi lubuto. Paka kati yantamwa tayagala kuntunnako. Mukwano ndi nzekka mu nsi.
Empewo weefuuwa n'egamba nti